mwoyo. Buli mulokole yenna eyalokoka oli wa mwoyo. Toli mwoyo kubanga you are not a spirit, olabikako. Naye olw'okuba oli mwana wa Katonda omwoyo, kati gw'oli wa mwoyo. Oliko omubiri, kati oli wa mwoyo. Fuba nnyo okukolera byonna mu mwoyo. Fuba nnyo okutambulira mu mwoyo. Naye mukwano gwo ono mubiri mulabe Eva, era buli kaseera yalwana wakiri akutekeko mu maaka, kubanga omubiri gwo gumanyiddwa nti mukyemu. Omubiri gumanyiddwa nti gugenda mu Geyeena. Omubiri gumanyiddwa gugenda kusaanawo ku byeggulu. Omubiri teguyinaayo mugabo. Omubiri teguyina mugabo mu ggulu. Bw'ofa omuntu ono n'avaamu, oyo gwe njogera naye awulira, lwakuba nti alina eddoboozi erimuleetera okuwakanya bye boogera. Yaali awo eba akubeera kumpi. Wa Bayibuli ega nti mubiri oba Setaani ayimirira ku lusegere, kubeera mulabe wa buli kyonna ky'ofuna mu maaso ga Mukama. Kati fuba okutta omubiri, fuba okusirisa omubiri, fuba omubiri okulaba nga okuteekako zipu ku mimwa, toddamu okwogera gyendi kubanga gwolekanye. Bagalatiya 5:17 omubiri gwolekanye n'omwoyo. Nange gwoli wa mwoyo, naye waliwo ayolekanye naawe, kubanga yakimanyi gw'okuva lwewalokoka ogenda mu ggulu. Kakati ayagala afube akulabe nti gwe mugenda butoola, naawe togenda mu bulamu buli. Bayibuli egambye ekyo lunyiriri olwo. Abagalatiya 5:17 kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye, mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Kubanga ebyo byolekanye, gwegomba guwakana na mwoyo. Waliwo olutalo mu vita. Kati nambye njagala kwogera ku kigambo okusaba. Okusaba olw'okuba kya mwoyo kirwanyisibwa omubiri. Buli oyinza okuba wano oli mukerere naye ogaakamwende mu kusaba, omubiri n'anafuwa, n'owulira ng'okwayuya weekuli, n'owulira ebyekwaso, n'owulira okuwoza, kubanga kyogendamu kya mwoyo. Kiki ekireetera ebyekwaso ebisinga? Mubiri. Omubiri kubanga gulina kye gulwanyisa. Nafunyemu obugayaavu, oluusi ng'obufuna eky'omwoyo. Weegendereze nnyo, buli lwabeerawo eky'omwoyo ate ng'onootera okuwangula, obunafu bweyongera, okulwanyisibwa kweyongera. Waakiri ddirwa ensaba ejja era ekujje ku kyogenda okuwangula, kubanga Setaani akimanyi k'onoowangula kino eky'omwoyo ogenda kubeera w'amaanyi. Waakiri akuteeka ssente n'akalimba ak'obukadde bw'otakwatangako nga bwa mubiri. Mukama yandibukuwadde era nga na mukino Mukama akuwa era agenda kuwa, naye waakiri akuteeka kino ekitali mu kwagala kwa Katonda, osanyukire mu ekyo oleme okuwangulira mu mwoyo. Oba ntegerekeka? Kati twegendereze nnyo nga tunaawangula okulaba nga tusigala bulijjo mu mwoyo. Omubiri olw'okuba nti gwo tegugenda mu ggulu, buli kiseera gufuba okuteekako kasayini akatono. Bw'oyagala okubeera perfect, waakiri seeseetukamu katono, seeseetukamu katono. Kati kangeze njogere ku ki? Kanjogere, njagadde nnyo okwogera ku budde. Kanjogera ku budde. Ssaawa 9 tugenda kubeera ne Bible study. Mukama yeebazibwe. Tugenda kubeera neki? Ssaawa n'ofuba okukyeteekerateeka. Bw'oba zinaatera okutuukirira ssaawa 9 naye tebaliiyo, nja kusangira tebinnaba. Ani ayogera n'okuleeta ebyekwasa ebisinga ne reasons ennyingi mubiri? Ne bw'otuuka bw'oti era ojja kubasinga. Ye ayagala waakiri wabeerewo ka mark ak'obujeemu. Buli lw'oba ng'otambudde n'obujeemu
ne bwe weekalakaasa ennyo mu maaso ga Mukama kasayini kali sitayina sigala kutereminga gundi gwoli wange wadde kino kikoze ne kino kubanga ye Mukama tayagala ttondo eriri ly'otadde ku kyambalo ekitukula. Ntegerekese mu Luganda. Tayagala ttondo wadde olufunyiro. Kati Setaani ye kyakola oba mubiri kyakola wakiri akufunyizamu katono omisingemu kamaka katono. Yes, nzize yenaga era totuuse wali nange nja kwogera mu maaso ga Mukama oyo wange